Mukimanyi nti bakadama tugenda kufiirwa emirimu lwa nsonga ya AI? Njagala vidiyo no giwa obudde. Ekintu kino kati tukisussizza bwe kyalikomye, naye bangi tugenda kufiirwa emirimu oba sinakindi okugenda mu kkomera tusibwe. Tukimanyi bulungi nnyo nti Omuwarabu tayagalangako Mufirika kwesembereza mwana we wa bulenzi. Tukimanyi nti Omuwarabu tayagalangako Mufirika kwesembereza mwana we wa buwala. Naye tutandise okugatta ebifaananyi bya AI nga tulaga nti Abawarabu batupropozinze, Omuwarabu apropozinze Kadaama nga tugasse AI. Tutandise okukola zi AI nga tulaga nti abaana ab'obulenzi Abafirika bapropozinze abaana ab'obuwala ab'Abawarabu. Naye nkubuulira, onooba waakakola vidiyo eyo ng'ogase AI ng'olaga nti omwana w'ewaka akupropozinze, mama n'agenda agwa ku vidiyo eyo ku TikTok akawunti yo. Nkubuye tolaba nti onooba ogase AI. Mama ogenda kumuwa ekifaananyi nti olabika weegomba abatabani b'ab'ewaka. Ogenda muwa ekifaananyi nti ssaawa yonna oyinza okwebaka ne bbaawe. Ekyo ekifaananyi kisobola okukutwaza mu kkomero oba akavidiyo ako. Ekyo ekifaananyi kisobola okukutikkisa ku nnyonyi n'etokota mpaka Uganda n'ofiirwa omulimu lwa nsonga ya AI. Badiya nze ndaba tukisussizza, kino ekintu tukyesonyiwe ku lw'obulungi bw'emirimu, ku lw'obulungi bw'obulamu bwaffe. AI y'okugatta Abawarabu nti batupropozinze tugyesonyiwe. Tugyesonyiwe. Nkubuulire yo AI basobola okutwala mu kkomera kubanga buli Muwarabu asobola okugirabako emunyiiza okulaba nga ggwe wakoze AI ng'Omuwarabu akupropozinze. Olaba even now mulimu abaddugavu abatasobola kukkiriza nti ebyo ebifaananyi bigatte AI ne bakitwalira ddala nti kituufu. Era mwabalabye mu comment section nga bamanyi kituufu. Kati n'Omuwarabu eriyo atamanyi AI nga togenda mukakasa nti wagasse kigatte nga tabimanyi. Ng'era ajja kuwalabanya akutwale mu kkomera obitebye byabaddewa byaliwo ddi. Mukwano tokema Katonda. Tokema Katonda. Tuyina amasimu gaffe nga Abawarabu bagalondoola nga babbosi bagalondoola nga buli kyokolera ku ssimu. Lwakuba toyina kye waakoze kiyinza kuba nti akiviirako okusitula olutalo. Abasinga amasimu galondoolwa bagatrackinga buli social media gy'obeerako, buli kifaananyi ky'okubye ng'akifunako kopi. Akawunti zammwe eza TikTok bakama bammwe nga bazimanyi bazifolowinga. Nze ninako omwana yali takimanyi nti boosi we amufolowinga ku TikTok. Yamala kutoloka. Bwe yatoloka n'agenda boosi wajjeewa ng'anoonya omwana ono aŋŋamba omwana yatolose kuba nali ntera okwogerako naye nga tubeera mu organization gye nkolera. Kati boosi ono ansindikira TikTok ey'omwana ono ajjayo vidiyo eri azinsindikira zinfowadingira nga kiraga bulijjo akawunti y'omwana akola ki? Agimanyi. N'aŋŋamba naye ndaba wano yapositinze eno vidiyo yakayitako awa omanyi waali? Ne mmugamba simanyi. Naye ng'omwana ebbanga lyamala mu nnyumba ewa mukama we yali tamanyi nti boosi amanyi ne TikTok ye. Kati oyinza okuba oli wano nga gwe tomanyi nti boosi amanyi TikTok yo n'ogenda okola AI n'ogatta ekifaananyi ng'Omuwarabu yakupropozinze. Mukwano oliraba kuvuga mpaka ku poliisi n'akutuusa ku poliisi n'abiggyayo n'abiraga poliisi. Twegendereze. Kale bamikwano mubeere bulungi. Tujja kuba nga tetusinkana mu vidiyo eziddako. Kankome wano eno. Mukama bankumire nnyo atakumira mpeera. Mweraba.